Lwegiweze emyaka 57 kasookedde nga Uganda efuna obwetwaze okuva mu mikono gy'abazungu mu 1962 era emikolo emikulu egy'eggwanga gikwatiddwa mu disitulikiti ey'e Sironko. Wabula bannakibiina ki FDC ekimu ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti basazeewo okuzira emikolo gino era bannakibiina abawangalira mu bitundu bya Kampala ne Wakiso bakuŋŋaanidde ku kitebe ky'ekibiina kino e Najjanankumbi ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe okwetaba ku mikolo abakulembeze b'ekibiina kino gye baategese olw'ekigendererwa eky'okujaguza ameefuga ga Uganda. Bano nga bakulembeddwamu ssenkagali wa FDC Patrick Oboya Muriat, akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Beta Wolo Chan, ssaako n'abakulembeze ba FDC abalala bakukulumidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye ekya NRM olw'engeri gye bakulembeddemu eggwanga lino nga ku myaka 57 NRM erinako emyaka 34 kyokka bingi ebikyabalemye okuli ebyenjigiriza ebiri ku buseere, ebbula ly'emirimu, omusolo guyitiridde ssaako n'ensonga endala nnyingi ze bategeezezza tezikyalemye gavumenti okukolako. Education has become so difficult. It is for the rich. Where there is lack of freedom, you cannot have democracy. President wa FDC Patrick Oboya Muriat asinzidde wano n'awera nga bwe bagenda okuttukiza enkola yaabwe ey'okuguguba nga balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri obukulembeze bw'eggwanga lino gye bukwatiddwamu. Whether it means marching in the streets of our towns and villages, so long as it's necessary, we should be prepared to do that. The time is now or never. We, together with the People's Government, have declared action 2019. Ate y'omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujjunganda mu kiseera kye kimu nga embaka akiikirira kira municipality mu lukiiko lw'eggwanga olukulu asabye banne bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti okwongera amaanyi mu kuzimba ebibiina byabwe eby'obufuzi basobole okubeera ekitole mu kulwanirira enkyukakyuka. Abantu abamu ku baamanyikibwa ennyo mu kulwanirira obwetwaze bwa Uganda mwalimu Musaazi Ignatius, Abu Mayanja n'abalala. Naye abantu abo kye basooka okukola kwali kuteekawo political party eyitibwa Uganda National Congress. Tolina ngeri gy'ogenda kulwanyisa nakyemalira buli omu ng'ali ku lulwe. Tuteekwa kuzimba political institutions, political parties, tuteekamu n'amaanyi gaffe gonna. Olukuŋŋaana nga luwedde wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa banna FDC bano n'abasirikale ba poliisi ababadde bayambibwako aba LDU ababadde mu kifo kino okukuuma emirembe okweŋŋanga akabi konna akabadde kayinza okugwawo. Ani Walukatamba, BBS Telefayina agesigika. Kizuuliddwa nti abasirikale ba poliisi yali ayino